Miss Damamu ebintu byamutabuseeko. Omuwarabu amutabukidde anti amusindikidde ennyonyi ejje munone addeyo amukolere. Kino tusiiba tukibagamba nnyo nti wooba togenda kuddayo kukola mukama wo tomusuubiza, totwala ssente ze, tomukkiriza kugulira tiketi ekuzzaayo nga gw'okimanyi togenda kuddayo. Tomukkiriza gaana kukansolinga, musabe akukansolinge mugamba amazima. Kubanga bino ebintu ebimu bye mukola bisobola obbateeka mu matigga, oyinza obutakiraba leero ne gye bujja eyo oyinza okiraba ng'ate kigenda kukunyiga nnyo. Wabula ng'ate era mu katambi ke kamu Miss Damamu ayina amagezi g'awadde bankuba kyeyo mwenna. Mugenda bba muwuliriza akatambi kano eno kalimu obubaka bwa Miss Damamu gw'omugezi wekka gw'agenda okufuna mu kano akatambi. Abasirusiru era kagenda balekawo, naye ate nga mmwe bankuba kyeyo akatambi kano mukeetaaga. Mukaweeka amatu ate era mukayigemu, muleme ggwa mu bizibu. Omanye ki ekyokukola, biki by'olina okukola ne by'otalina kukola. Ekyeyo olina kifunamu otya era kikusala kitya. Abamu ku mmwe mwagenda okukola naye nga tomanyi na nsonga lwaki ogenza okukola. Tomanyi biruubirirwa, tomanyi ssente bwe bazitereka, tomanyi bwe ba investinga, tolina kintu kyonna ky'omanyi. Kati bw'ofuna abantu abavuddeyo ne babaako bye bakubuulira, tega okutu ng'obudde bukyali. Tega okutu obudde nga bukyalaba. Mmwe abo abatono abagenze okukola mwogenda okufuna ekyokuyiga. Mwabo abatono ababa bakomyewo nga balina bye bakoze, naawe kwoba weeteeka ku abo ogambe nange kino nsobola okikola. Miss Damamu yakikola, Adita yakikola, Asha Kama akikoze, gundi akikoze, ne gundi akikoze, Fibi akikoze, nange ngenda kikola. Muganda wange ojja kikola. Nze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata akade nga buli video yonna gye ntekayo kutuukako bulungi nnyo, commentinga mmanye endowooza yo ku butambi nga bwe bute, ate era sharinga obutambi otusange ku mikutu emirala gye tubeerako, ate era otwegatteko. Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Ebweru genda ofuneyo ssente ezigula ebintu ebikalu, obeerewo ng'okimanyi nti olinayo ebintu by'ebikalu, olinayo amataka kugali eyo katudde, titosobola kubula wakusula. Okiwulidde? Kaakati woomala okwoyo kuba ekyeyo oyiribe ebirala. Mwagala tufiire ku kyeyo? Which money do you want? Ayagala ngende ntunde poloti zange ntandike bizinesi. Nabagambye enviiri ze nasibye z'abakazi bantondo nnyo, munneegendereze luutwe. Ojudde? Summer King, how are you? Hope you're doing good. Long time. Chantel ogamba otya? Nanca kyekiriwo, muli mukyaba mikwano, muli bulungi. Ebyo ebigambo bya Miss Damamu mwenna gwe mumanyi obulungi, serebu wammwe abawadde obubaka, naye obubaka obwo obuyizeemu oba nedda. Ku bubaka bwa Miss Damamu nze nno kwe ngenda okwongereza. Kati awo simanyi gwawuliriza buno obutambi ogenda yigamu ki, ogenda bulekawo oba nedda. Baganda bange mmwe abakuba ekyeyo, kantandike nammwe abaagala okudda ewaka. Bw'oba ng'oyagala kudda waka nga mukama wo akyakwetaaga naye nga gwe toyagala kudda, ogenda kukola bino wammanga. Mukama wo mugambe ngenda kudda naye neetaagako ebbanga okubeerako ewaka. Bwe nnaaba ndi kumpi kudda nkugambe ongulire returning ticket. Eyo ensonga emu kanjibaddiremu. Mmwe mwenna abaagala okudda ewaka naye nga mukama waakulemeddeko akyakwetaaga, ng'akugamba genda okomewo, tomukaayanya. Tokkiriza mukama wo kuwa ssente mbwe ezigenda okugula tiketi odde, tokikola. Tokkiriza mukama wo kugulira tiketi 2, tokikola. Wabula osobola okuteesa neeno omugamba mukama wange nsaba gendako waka impumulemu, mpaayo emyezi nga 6 oba 7 mbeereko n'abeewaka. Bwe giggwako ngenda kusindikira message ongulire air ticket enkomewo enkole. Ekyo nno kigenda kutaasa nnyo nti lwaki mukama wo mwejo emyezi 6 aba asobola okukansolinga naddamu n'akusabira visa buto oba okategedde. Mwejo emyezi 6 gye baba kuwadde
basobola okukansolinga n'obeera n'emirembe gyo nodda ewaka ne balaga nti mukama wo takubanja nawe tomubanja. Mweri ebbanga lyoba omusabye osobola okweteekateeka n'omugamba nti oba munnange sigenda kudda maama wange alwadde ABCD ngenda bbeerawo ewaka nsooke mujjanjabe naye nga nkyayagala okujja okukola ki okukola oleme kumunyiiza kuba ebiseera ebisinga buli lwe mukozesa bakama bammwe ensobi ne babawa air ticket ne bagana n'obba kansolinga ate ne mugaana okudda basigaza ennamba zammwe eza passport ng'ezenno ennamba bagenda kuziroopa bagenda kukuteekako ogw'obubbi jjukira yakutaddemu tiketi eya $3,000,000 okomewo tokomyewo agenda kuteekako omusango gw'obubbi mwekyo bajja kubaaninga bajja kuteekako omusango nga buli woyita wonna wonna yo wanted bakunoonya bayinza okubaaninga okuddamu oyingira ensi eyo teekako n'okuteekako emisango sange emirala bakuteekako kadooti aka red akalaga nti yo dangerous nga tolina nsi ya mwalabu yonna gy'ogenda kuddamu kuyingiramu ate jjukira zensi ennyangu ennaku zino okuyingira okugenda okukola so mubeere beegendereza katudde ku nsonga y'okukola baganda bange mwena abali mu kukola mubeere n'ensonga lwaki mukola togenda bugenzi kutuula eyo nti olw'okuba abantu bakulabe nti ogenza okukola bakulabe nti olw'okuba olinnye ku nnyonyi nedda beera gwe kennyini ensonga bw'oba ogenza okukola baako n'ebintu bye weegomba gwe ng'omuntu eyagenda okukola wagenda kukyusa bulamu bwo oyagala kuzimba nnyumba genda n'eyo bajeti gy'oba otuukirako wagenda kugula mataka genda n'eyo bajeti gikolerere eggwe wagenda kusomesa baana tokoma ku ekyo kyokka bategekere ne we bayina okubeera n'ebintu ebirala ne gy'onookoma okukola nga toyina budget nga toyina biruubirirwa toyina nsonga toyina kikusindiikiriza oba okolera bwereere mwannyinaze beera n'okuyaayaana mu mutima ng'ogamba nze kino kye neetaaga beera n'amaddu mu mutima beera nekiri ekifo ekisooka ne weeteeka mu bulamu bw'abantu abalala bakikuba ogambe Zari yakikuba nzaani sacrifice weerekereza ebintu ebimu va ku bino ebya online shopping va ku bintu ebitakugasa ebyokuspendinga ssente nga teteziddawo kola weekolerere ayagala ogula amataka gagule tegavunda ayagala oteekawo emizigo gy'abapangisa already that's a very good investment nti ne wooba okomyewo waka n'otuula olinaawo okusula ate era ne ssente zijja kuba ziyingira naye tobeera eyo kutandika kugula bintu abantu bakutende nti wagenda okomewo okuva ku kyeyo nga kyojje Saudi ingoye eza Shein kijja kuba kya buswavu nnyo kyojje Saudi buviiri kijja kuba kya buswavu video eno ogifunyeemu ki kamanye ky'ofunyeemu mu katambi kaneeno mu comment section imbaagala